Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Ene Delta TV program Okwanjula n'embaga jali mu klaba mkwano era nga tunibona fa Hillwater Sharita's Bridal World atera City Bridals aina gaunze nungi nga tuzija kata sales center omugole waffe yes alina bamami babiri banange yes myangambe Sharita nze na bamami bange babiri bamami bali wano bachala balungi nnyo bonna bagabira ku mwala waabwe obulungi bamami salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane mwe bale kunyumira mukolo gwa mwala waabwe. Bale kusima. Ntandike na mami ki mami ono. Mami, uliro chalero mwana. Kudire sanyu. Sharita bulijjo mbiraba ku byabalala. Nga nkulaba naawe. Era. Nengamba mama nange ndikituukako. Naye alhamdulillah nebaza Allah. Kulaba ngolwalero nange bye nalabanga nze mbiriko. Gwabiriko. Bambi. Era simanyi Allah yasinga okumanya essanyu lye nnina. Amina. Omwana omukuzizza otyo omubuulidde kye bimuwanguza. Omwana era singa saamukuza bulungi nakumubuulira eyalifunye amutwala. Naye olw'ensonga nti namukuza bulungi ne mubuulira buli kimu kirina okuba ensonga lwaki omwami we mu bonna yasazeewo alonde Aisha. Kale nnyo. Yamaze mulaba nti yakuzibwa bulungi. Yakuzibwa. Omanyi omuntu ne oba tonnabeerako naye eriwo gw'olaba n'oga nti awo yonno labika kisaze sino nti tugamba saamukuza bula sa bakyogera batya mukuza yes namukuza bulungi. Yesigame ku ky'okubeeza w'amaka ekisookera ddala kwesiga Katonda. Ekiddako kuba mugumiikiriza amanye omwami we ekimunyiiza akireke amanye ekimusanyusa kyaba agenda nakyo mu maaso naye ng'ekisingira ddala mugumiikiriza nakwesiga Katonda. Omanyi Katonda waali tewali kigaana. Amina. Mami muti. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mami, omugole afuye okulaba nti obeerako ku interview eno lwaki? Omugole mwana wange ate mukwano gwange. Naye bye nandiyogedde mukulu wange abyogedde. Naye ndi musanyufu nnyo okulaba nga Aisha tusiza ku kkula lino kuba yaŋŋambanga ekiseera kyonna nangamba mami sijja baswaza nteeka kubaleetera omwami alhamdulillah mungakkiriza n'atukkiriza edduwa ye n'atuleetera omwami. Era nemugamba Aisha baŋŋamba nnyo nti nkufaanana saagala onswazi saagala okulembeze bulungi kiku kya byonna mpisa nabukkakamu nakutegeera bbaawo nakutegeera Katonda. Bw'anaaba abikoze byonna bijja kuba byanga. Naye bamami bange mbagala nnyo. Mbagala sina byakwogera Sharita. Sina byakwogera. Just know I'm very happy about my lovely mothers. Ndi musanyufu olw'aba mama bange ababiri bano kuba banjagala nnyo. Nebaza ne taata wange kuba banjagala nnyo. Njagala nnyo era mwebaza nnyo taata wange wonna gy'oli oli mu kiddala sisobodde kulaba naye just know I love you so much. Neyanza nnyo byonna byonkoledde kuva muto wange paka kati wentuuse era kuva buto nasabanga Allah nemeswaza taata wange kolera ekintu ekimusanyusa kinamusanyusa mu mutima gwe era Allah nanyambanga buli kanaku okufukamira wansi nensaba Allah kusaba onnyambe neme kuswaza taata wange.
Ku mulundi gwe ogwokubiri yakomyewo nga yambadde Kinyarwanda anti alimu Olunyarwanda era ebirabo baleetedde ddala bingi. Alimpasa bachingamba tali watute dola ekisoka ndi creative special love moments kankukwata engeri ya sanda naye kyamazima mwana gwe Nambi Muhamad alhaji tubi inshallah kyemuzata mukadde owali olina omukisa era ffe ab'emmamba twongere twekubireko mu ngalo. Aisha ajja mulaga mu bantu kubanga omukyalo omulungi uva kubuuza nti aluwo songawo nti wuuno ate omubi ogamba kebeerako mubali awaawa meraako mwe batambulira omulungi atambula n'abulungi naye ne muwala wo metro ni muwala mulungi yo kale kakkanako wansi omukyala muli otafukamira tibwaka fukamira ssebo best man obirabye biwoomingire bedi nze kankubuulire kulanga ekintu kimu kyokka bwolaba onyiize muyombenga mu luzungu look at her so what. Ate omuntu ayamba mu luzungu taluwaawo singa akomawo waka nga toliiwo kyokka era gusobola okufuukira ddala omusango ddala ddala singa omalako emyezi ena nga toyoya kyama. Allah kusasa. It is just a call away. Chosen make it sing for them. Jagala vida kwamu sagala nabalala mutima gwange simu yabayaba sigaba nabalala gakatonda bwe yatonda ebitonde yatonda omwezi gumu mwakyo era nange mani yakuntondera omumu bambi manya abasekaterazi balyake babi. Hano bali kubeera ngoli muklaba Delta TV tukole tukwagala nnyo tukyalina Hillwater, Sharita's Bridal World, City Bridals ate era n'engato nzija Katosel Center. Tulina omugole omwami ali ne basista kugamba security eri so tight tebakkiriza kintu nakimu mukyuka kwongera omugagga bwaba kitegeera abeerako n'abamukuuma. Assalamu alaikum sebo. Walaikum salaam wa rahmatullah. Sibetano sebo. Mulungi nnyabo. Sibetano nnyabo. Sebo. Lyo leero sebo. Ndi fine sina buzibu bwonna. Kiki kyolindiridde? Nikyakuleese wano ndowooza programu wadde ogitegeddeko bwe kyenindiridde kusinkana Aisha kyokka. Wamulabyeko? Neesunga bwesunzi. Okubadde okumulabako sebo? Si ndowooza kitutte ebbanga kati myezi ndowooza ng'ebiri. Bamunkwekako. Kiki? Kati munoonya. Bannangayaka. Ekyo kyenninze kyokka. Biki byoyize mu mukyalo oyo sebo ebikuleeze? Aisha mukyala ekisooka. Mukyala mugumiikiriza mu mbeera zonna. Kugamba mukyala akakkana noba waliwo omuliro asobola okukakkanya nagamba kakkanamu musooka muzuula solution omunakikola so ne muyitawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebo mko nkuwe enkoko eno ompe Aisha mutwale ng'abakulu we basiimye nkusaba tomulyangamu enkoko endala. Kale laamiriza ssebo kale mukwase. Kale waayo oyo ndogowe enkoko n'amabaasa eyo cheeke sisenti ye mugagga omuto asuubula mmotoka omulozi kanika. Mugagga muto mupya? Muto. Okay. Muto mu myaka naye sente zaamukeera. Wamma. Ate mwagaddeko. Atuukirize ono omuyimbi eyayimba nti omusajja akola kirevu. Era ekirevu akiina. Muntu mulungi nnyo gyendi. Kale sebo. Asuubira ekingaze mu maka ago tumaliriza. Asuubira essanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mwebaza Shanita okujja ku mukolo gwaffe ogwa Aisha ne Medi baniriza. Mwebaza okutuuka ku mukolo guno n'okusalawo. Brother webale nnyo kusalawo. Mukimanyi mbadde ntekwa kisalawo. Nkwagala nnyo. Mulundi ogwokusatu ogwokusala keeki yazinga yambadde dressing emufiitinze kafiga ke ne kaviirayo ddala. Mukyala alina imaani n'ekitambala tekyavuddeko ku mutwe. Dagala mama no malo tabule dagala semba ku dagala mama semba ku dagala tabule dagala mama no malo tabule dagala semba ku dagala wokutewe wanuma msawo tabule dagala wokutewe wanuma msawo semba ku dagala wokutewe wanuma msawo tabule dagala wokutewe wanuma msawo semba ku dagala kwano gwa bukadde nyebwa na lumonde akagoba. Mu kwongera okwebaza abantu abamubeereddewo mu bulamu bwe ne dadi we yamuwadde awaadi. Webale kusiima dadi wo mukyala Aisha. Tokaaba. Ozo kaduga yatakaaba. Mu butuufu munsi yonna ono ye taata asinga. Abantu twongere engalo. Nga ekkanzu asobola ogyegulira. Kooti asobola ogigula. Engatta asobola ogigula. Naye kituufu wabeerayo ebintu bye bagaba ng'omuntu ye mwennyini tasobola kyewa okuggyako omuntu asiimye n'akimuwa. Okugeza nga certificate tosobola kwegabira certificate. Award tosobola kwegabira award. Natunudde ne ngamba this is the best dad in the world. Ye taata asinga. Buli alina ekizibu mu makomo bannanga tunulira taata ddala naye taata bakubumba mugumba ki Mukama yakukola kyakwe byokola ddala teyabikola taata yo masupa. Nundi ogwasembyeyo yaza yambadde gomesi n'aleeta kaboka mwala. Kaboka mwala kagenda kajjudde kakoma wakajjudde. Abange tuwongere engalo nabakeya. Abange tutabe empisa za mwana muwala wange tumwongere engalo. Omukwano Medi nkwebaza nnyo. Webale nnyo okujja mu bakadde bange. Bambi mukwano webale butwanswala. Congratulations Aisha ne Muhamad webale kweta mukolo ku Delta TV tukole tubaagala nnyo.
mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga temutuweereza amaloboozi ne mutulaga nti gye muli era mutulaba. Mwebale nnyo okulaba Delta TV. Gwe kennyini ali ewaka Delta TV gwagifuula ky'oli kakati nawe gigoberere ng'omubala gwawe bwe gugamba obeere muntu mukozi. Delta TV tukole katukuweereze amaloboozi kano nkwagala nnyo. Bannange Shanita nkubuulire nze buli lwe nkulaba mpulira nga mba njagala nakkaaba. Bannange nkubuulira olina engeri gy'okikolamu oba okikola otya. Bannange Shanita onyirira buli mugole yenayina gw'okolako. Bannange nze mba mpulira nga nkola ki nga mpulira nga njagala oba nakkaaba oba ssanyu lyeringi simanyi na kumanya. Bannaye nze maama Paato ebbajjo. Mukasera kanisa yaffe sokewede katikene mbulango terabera kubeera mukwano ng'ojja ku Malakai Eco Lodge n'okolerawo wedding reception yo wamu ne bupati obw'enjawulo n'okulya ku fish wano ekitende. Amazzi olina okubeera ng'onywa aga hill water, mazzi malungi ddala ge mazzi g'oba osaana okuteeka ku mukolo gwo ate ng'ekiteteeyina kijjemu City Bridals. City Bridals yaleese ebintu bingi nnyo era nga likamukamu plaza Quinty Road eduka namba GF34 opangisayo gawuni emu nakwerako mistress zaweerere. City Bridals wakabi nnyo tumuwagire engato nzijja Wakato Sales Center ate nga mukwano bwe oyagala saloon, oyagala makeup, oyagala gomesi, oyagala okutegekera omukolo gwo gwonna buli kimu ekikwatagana n'emikolo n'okusomesa abaana enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 jangu ku Sharita's Bridal World, your bridal supermarket. Tuli wali eri ku Nkrumah Road Wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex. Katikene mbulango bwe tukomawo tugenda kutusako embaga eyagaddewo omwaka 2019. Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ne Hill Water, purity, nothing less.